ddala sitaani muddugavu, Katonda mweru, Yesu mweru nga bazaala muzaale, sitaani muddugavu nga sitaani yali malayika okuva mu ggulu, tebaamuzaala baamukola mu kitangaala, yali malayika Katonda gye yagoba obugobi olw'empisa embi nejja ku nsi. Then mu kifaananyi lwaki erabika bubi nnyo malayika eyo? Katonda yali akozesa ki malayika embi mu ggulu ng'emuweereza nga mbi mu ndabika? Era Yesu anyirira atya okusinga malayika eyo? Kubanga Yesu alabika bulungi okusinga sitaani, kyokka sitaani alabika bubi mu bifaananyi, muddugavu nnyo, alina n'agayembe n'agannya agawanvu, naye nga yali malayika ya Katonda okuva mu ggulu. Kino kitegeeza bw'aba sitaani yali muddugavu nga yali malayika okuva eri Katonda, abaddugavu ffenna tulina kuba mu ggulu, ffe bantu abatuufu abalina eddiini entuufu. Kubanga Yesu bwe yali ajja wano teyasangawo Yesu, teyasangawo Katonda, kye kimu n'Obusiraamu, naye sitaani ye baamusanga. Mukama yebazibwe erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Njagala kubalamusaako nnyo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Neebaza Mukama ku lwammwe yonna gye musinzidde, maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Wajja osinzidde eyo? Abamu muli Dubai, abalala muli Saudi Arabia. Ddala mikwano gyaffe ab'omu Saudi Arabia tubalinako ensonga ey'omuwendo, twagala okwebaza Mukama ku lw'obulamu bwammwe. Waliwo mikwano gyaffe abali mu Jordan, waliwo mikwano gyaffe abali mu mawanga America, tulina mukwano gwaffe ali mu ggwanga lya Germany, naye twagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Munzikirize tusooke tusabeko nga tunagenda mu vidiyo evuddeko emabegakaawo, munsonyiwemuko, evuddeko emabegakaawo. Tugenda kwogera ebigambo, njagala mbajjukize mmwe mwenna abagoberera platforms zino, mmwe mwenna abanoonya enjiri. Eno si kanisa yammwe, nkiddamu nkibagamba bulijjo. Bw'oba onoonya njiri, enjiri, buulira enjiri, tewali njiri. Mukama yebazibwe nnyo. Bw'oba oyagala njiri bikola, nsonyiwa mu katono. Bw'oba oyagala nsonyiwamuko katono. Amina. Mukama yebazibwe. Bw'oba it's fine. Bw'oba oyagala njiri nsonyiwamu anti byuma by'abazungu, kwata wano kwata wali. Bw'oba oyagala njiri bikula Bayibuli yo, obikula ebitabo wano wammanga, Yokaana, Matayo, bikula Luka, onoonye n'ani omulala? Mwe muli enjiri. The Gospel according to John, the Gospel according to Marko. Enjiri okusinziira ku Yokaana nga ye bwe yabiraba. That's why nti ogenda mu kye tuyita synoptic gospels, ebitabo ebyo ebina ebyenjiri. Yokaana alina ebintu bya recordinga ng'ate Marko teyabiraba oba teyabirecordinga, nga ye yabirecordinga nga ye bwe yabiraba oba bwe yabitegeera oba nga ye bwe yali inspired. Haleluya. So soma enjiri, weebuulire enjiri, gende wa musumba ku kyalo akubuulira enjiri. Naye bw'obanga oli ku platform zino oyinza okulwawo okuwulira kye bayita enjiri. Nkubuulidde, tubuulira ki, tukola ki, tukola kye baatuwa okukola naffe. Kama yebazibwe nnyo. Nekirala bw'oyita ku zi street ezo osangako ababuulizi b'enjiri bayitirivu nnyo nga babuulira enjiri. Tuula wansi owulirize enjiri. Haleluya. Katonda waffe omwesigwa, njagadde okwebaza nate olwakadde kano kateeka mu maaso go mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera omulamu. Nzikiriza nga olina gw'ogenda okuyamba era olina gw'ogenda okutaasa mu kadde kano, in Jesus mighty name. Mikono gyaffe mwenna abatufollowingira ku platforms zaffe za TikTok, ate era nammwe abatufollowinga ku platforms zaffe
eza WhatsApp channel, WhatsApp fellowships. Njagala kubalamusako nnyo era ne bagamba nti yebazibu Mukama oyo yatuyita mulamu era ddala mulamu tayinza kutulekerera wabanga yatuyita oyo abeera mwesigwa nnyo. Pozi nga tetwamuwulira naye obanga twamuwulira ng'ayogera oyo Mukama abeera mwesigwa ddala. Ndi musanyufu nnyo ku lwa mwenna abagenda okubanga mugoberera era nga mugenda okubanga muwuliriza. Bwe tuba tutandika programu eno olunaku olwaleero mbazanyidde video eyo omukulu oyo mulaga mumanyi yeyita God Father. Kati ngenda kusinziira ku ekyo statement ebadde mu video omwo mbeke ekintu kyengattako oba oli awo naawe obadde olina perspective yemu. Ekisooka byonna kansuke ku video tuddemu tugende nayo maaso. Kansuke ku video tugende maaso. Video yiyo tanga ddala sitaani muddugavu, Katonda mweru, Yesu mweru nga bazaala muzaale. Sitaani muddugavu nga sitaani yali malayika okuva mu ggulu, tebaamuzaala baamukola mu kitangaala, yali malayika Katonda gye yagoba obugobi olw'empisa embi nejja ku nsi. Then mu kifaananyi lwaki erabika bubi nnyo malayika eyo? Katonda yali akozesa ki malayika embi? Kati bw'owulira mu kifaananyi lwaki erabika bubi nnyo malayika eyo. Okay, tugende maaso. Era Yesu anyirira atya okusinga malayika eyo? Wama Yesu alabika bulungi okusinga sitaani. Kyokka sitaani alabika bubi mu bifaananyi, muddugavu nnyo, alina n'agayembe n'agannya agawanvu, naye nga yali malayika ya Katonda okuva mu ggulu. Kino kitegeeza bw'aba sitaani yali muddugavu nga yali malayika okuva eri Katonda, abaddugavu ffenna tulina kuba mu ggulu. Ffe bantu abatuufu abalina eddiini entuufu. Kubanga Yesu bwe yali ajja wano teyasangawo Yesu, teyasangawo Katonda. Kye kimu n'Obusiraamu, naye sitaani ye baamusangawo. Bw'aba sitaani bwe baamugoba mu ggulu yaddukira mu Afrika, kitegeeza ffenna Abafirika tuli baana ba Katonda. Eddiini ze tulina zentuufu, ezikiriza ze tulina zentuufu, ebyaffe bye bituufu. Ani yabagamba nti sitaani bwe baamugoba yaddukira mu Afrika? Kati osanga video eno nga kuliko abali mu kukomentinga, musajja gwe alina amagezi, wabula bwebale nnyo, wabula abazungu batutta, wabula bwebale nnyo, weebalire ddala nga bamukubira mu ngalo. Ani yabagamba nti sitaani bwe bali bamusuula mu Afrika? Ye mwani yabagamba nti sitaani alina amayembe ku mutwe? Ani yabagamba nti sitaani alabika bubi? Ani yakibalimba ekyo? Ani yabagamba nti sitaani muddugavu? Ye mwani yabagamba nti Yesu mweru? Ani yakibagamba? Ani yabagamba nti Yesu mweru, nti sitaani muddugavu? Ndikadde ekintu kyonna kyonna bwe kibanga kibi kirina kubeera kiddugavu. Ekintu kyonna nga kiri evil kirina kubeera kiddugavu. Bassebo ne bannyabo, omuzungu si yakola ekyo, omuzungu si yateekateeka ekyo, naye entegeera yaffe tulina entegeera ya njawulo. Kano kanga babulire, black color tekiikirira lususu lwa muntu. Nedda, ekyo kansoke nkibatangaze, we are not black. Nedda, tukaddemu, we are not black. Black color tedefining skin ya muntu. Ndi olususu lwe, singola olususu lwe lwa black. Mumulaba yina olususu lwe lwa black. Abo baddugavu abo black abo. Kati kitegeeza ne sitaani naye muddugavu. Sitaani wabeeranga muddugavu, kitegeeza ffe Abafirika, ffe sitaani, abazungu be ba Yesu, kubanga abazungu beeru. Yesu si mweru. Sitaani si muddugavu. Nedda. Yesu yali eri mu Middle East. He's a Middle East, bwe tutunulira lineegi ey'omubiri. Middle East. Bible yesomesa. Fe, we are not black people. No. We are people of color.
bwe tugamba nti we are people of color kitegeeza nti we are colored people. Colored people mugenda okusanga for example tujja kusanga abantu kusadie wamwe nga mulimu abeeru ennyo, mulimu abakataketake, mulimu aba chocolate brown, mulimu abalangi ey'enjawulo, mulimu abalina langi ez'enjawulo. Kati nze nina sister wange addirira asembayo. Mukama yeebazibwe. Mweru tuyinza nakukikiriza, mweru brown color si kizigo naye kuva mu buto bwe mweru ye bw'atyo bw'ali. Kati osobola mulinanya kintu kiddugavu n'ogamba nti ono muddugavu ate n'ono muddugavu kubanga ava mu Africa. Nedda. We are people of color. We are colored people. Mukama yeebazibwe. Bible esomesa bikolako nange mu kitabo ekya Ezekieri. Ekitabo kya Ezekieri essula ya 28 tugenda kutandika n'olunyiriro lw'okumi. Twaga tutunulire sitaani ono kiki, kala yeki, nzirugavu si nzirugavu. Esooka mbera kinjagala otegeere, njagala twawule Lucifer ne sitaani byanjawulo tobigatta. Lucifer ne sitaani ndowooza ebbaluwa ya Yokaana eyo 3:18 olunyiriro mbasi lwerabidde. Bible esomesa nti omwana w'omuntu kyeyava yalabisibwa okumalawo emirimu gy'omulabe sitaani. Son of Man was manifest to destroy the works of the devils. Mwana w'omuntu yalabisibwa okumalawo emirimu gy'omulabe sitaani, not emirimu gy'omulabe Lucifer. Lucifer mulala, sitaani mulala. Sitaani kitegeeza butegeeza adversary, achuuza. Sitaani achuuza. Sitaani just anachuuza, achuuza. Lucifer it's light. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Ezekieri bw'otunuulira Lucifer yakolebwa nga bamalayika abalala. Mukama yeebazibwe. Yakolebwa nga bamalayika abalala. Era ye mu bika by'abamalayika agwa mu kika ky'abakerubi. Tukaddemu sitaani kale kize bali mu bracket Lucifer. Bwe mba njogera ku Lucifer sagala obigatte ne sitaani byawule. Lucifer akolebwa mu kika ky'abakerubi. Bakerubi be bamalayika abakolagana oba bakwata ku presence ya Katonda, okubeerawo kwa Katonda. Be bakwata presence ye, be bavunaanyizibwa ku presence ya Mukama. Bw'oba osoma ekitabo ekyokuva tujja genda tubatufunye obudde. Waliwo kye bayita essanduuko ya Mukama, Ark of the Covenant. Eyo essanduuko ey'endagaano. Essanduuko ey'endagaano topic tugenda kugiraba ndooza next month. Essanduuko ey'endagaano. Essanduuko ey'endagaano eno yabeerako ekibikkibwako. Ekibikkibwako ekyo kye tuyita mercy seat. Ekibikkako mercy seat. Essanduuko eno ey'endagaano box munda mwabeerangamu emmaanu, mwabeerangamu ne lampstand. Lampstand ezirina buzz ziti 7. Lampstand ezikikirira emyoyo 7 egya Katonda. Kati kungulu ne kubeerako ekibikkako. Kati kino ekibikkako ekyo kye tuyita mercy seat. Mercy seat eyo kungulu kuno kwabeerangako bakerubi babiri. Bakerubi babiri, omu kerubi ali eno n'omulala ali eno. Kati bakerubi bano babiri nga bakutte ebiwawaatiro byabwe babizinze bati. Bimiitinga biti. Kerubi omulala ali eno ne kerubi omulala ali eno nga babisse ebiwawaatiro byabwe biti. Naye nga wakati we babibisse ku kibikkako kino kiringa ekisaanikira. Ekisaanikira ekyo it's a mercy seat. Bakabona bwe bagendanga okwaayo ebiweebwayo okusiimibwa
nga bagenda okola atonement okubeerawo kwa Mukama kwakanga then glory ye nekka being nti glory ya Mukama yabeeranga so intense ndi bakabona abamu tebasobolanga nakudda abamu bafiiranga nayo naye bamalayika bano kye bakolanga bajjanga ne babikka glory ya Mukama kwe gwo mulimu lwaki bakerubi baatuulanga ku ssanduuko eyo kungulu ne babikka okubeera ebiwawaatiro bino byabikkanga okubeerawo kwa Mukama byabikkanga glory ya Mukama kubanga glory ya Mukama eri terabibwa n'amaaso ga muntu nga bw'olaba glory ya Mukama n'amaaso g'omuntu oyinza okufa so bakerubi bano bayimiriranga bakerubi abo baatuulanga ne baziyiza okubeerawo kwa Mukama ne bakola shadow wakategedde kakati bakerubi abo kika ky'abamalayika ekyo mwe mwali malayika ayitibwa Lucifer mwe mwalinga malayika ayitibwanga Lucifer naye Lucifer yali alina rank esukka ku bo nga ye awatukuvu almost atuukawo ng'alina obuvunaanyizibwa ng'ali highly ranked Mukama waffe yeebazibwe nnyo ng'ali highly ranked kakati nga tonatunuulira Sitaani tunuulira Lucifer yali atya kyekyo kye yali kyekyo ekitiibwa kye yalimu be bamu ku bamalayika abaabeeranga bakuuma ekitiibwa kya Katonda nga babikka ye Musa ali mu lwazi ayagala okulaba Mukama kyava mugamba nti toyinza kundaba maaso gange n'oba omulamu ne naaba mpita naakukweka mu lwazi kitiibwa kyange nga kiyita onundaba omugongo Mukama yeebazibwe nnyo so Musa n'akwekebwa mu lwazi Bayibuli esomesa nti olwazi ye Kristo kakati Musa okukwekebwa mu lwazi glory ya Mukama ereme kumukuba kyekiri ekyaliwo nti glory ya Mukama terabibwa mu maaso terabibwa so bakerubi bano kye bakolanga nga babikka glory eyo kubanga it is intense bwe njogera ku intense ekintu ekikaawe ennyo glory ya Mukama so okubeerawo kwabe bakerubi kye bakolanga ekyo Mukama waffe yeebazibwe nnyo era bakerubi abo be bakola omulimu bwe tugenda mu kitabo eky'olubereberye Eva Adamu bamaze okwonoona bagobebwa mu lusuku lwa Katonda kakati Bayibuli esomesa nti Katonda yaleka bakerubi okukuuma olusuku olwo bakerubi okukuuma olusuku olwo olusuku olwo gye luli mu nsi eyo mu mwoyo it is now spiritual lukumibwa kiki it is still the same thing that was happening in the Old Testament nga bamalayika bano bakerubi bakuuma essanduuko ya Katonda nga bakuuma okubeerawo kwa Mukama nga kukka it's the same thing nti bano bo balina okukuuma olusuku luli kubanga okubeerawo kwa Mukama n'abantu abaalulimu waoba oli awo waleme kuddawo kwonoona kulala Mukama waffe yeebazibwe nnyo so bakerubi batera nnyo bakola nnyo mu kubeerawo kwa Mukama mu presence ya Katonda Mukama waffe yeebazibwe nnyo now Bayibuli etusomesa mu kitabo ky'Ezeekeri annyonnyola nnyo Ezeekeri afuna nnyo okubikulirwa kwa Sitaani ono nga tannaba kugwa tukaddemu Ezeekeri afuna nnyo okubikulirwa kwa Lucifer nga tannaba kugwa haleluya njala tutunulira ebyawandiikwa bino Ezeekeri 28:11 ngenda kusoma olulimi lumu olw'obudde nti butudduseeko ngenda soma olulimi lumu amina Ezeekeri n'agamba 28:11 era nate ekigambo kya Mukama ne kinjijjira nga kyogera kitegeeza nti kyakomawo omulundi omulala kyasooka ne kijja era ne kikomawo Bayibuli esomesa nti era nate ekigambo kya Mukama ne kinjijjira nga kyogera nti Ezeekeri agamba bw'ati nti omwana w'omuntu tanula okungubagire kabaka w'e Ttuulo omugambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wo nti ossa akabonero ku muwendo ng'ojjudde amagezi ng'otuukiridde obulungi oluzungu lugamba
Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus says the Lord, Thou sittest upon the psalm, full of wisdom, and perfect in beauty. Kati Ezekiel atandika okudefindinga Lucifer. Lucifer yagerageranyizibwa nga kabaka w'Tuulo, king of Tyrus. Nenga describing kagamba nti he is perfect in beauty. Perfect in beauty. So kyolina okumanya byonna nti devil oba Lucifer yali perfect in beauty. Bwe twogera perfect in beauty, twogera ku glance ye, twogera ku ndabika ye. Perfection in beauty. Perfection in beauty. Kakati mwabatera okugamba nti omulungi tabulako kamogo, era nga mutegeeza nti mwabula mwana muwala oli mulungi yalungiwa talina kamogo, omutunulirako yena talina kamogo. No, teri muntu nga yatondebwa nga ali perfected in beauty. Nedda. Twatogera ku beauty, twogera ku ndabika, ng'endabika eviira ddala munda mu muntu. So tuba twogera ku nature ya glory, omuntu gy'abeera yeetisse beauty. Tuba twogera ku nature ya glory gy'abeera yeetisse. Mukama yeebazibwe nnyo ng'eri perfect. So Lucifer yali perfected in beauty. Mbabulidde. 2:13 lugamba lutya? Lugamba nti walimu Eden, olusuku lwa Katonda, buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakubikako. Lyabanga lyakukubikako. Aha, ejjinja liriwa? Ejjinja lino sadiyo, topazi, alimasi, berulo, sokamu ne yasepi, safiro, ejjinja erya nawandagala, ne kabunkulu ne zaabu, emirimu egy'ebitaasa byo n'egyenderejjo zo gyali mu ggwe, gyateekebwa ku lunaku kwe watonderwa. Tukaddemu, walimu Eden, olusuku lwa Katonda, buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lya kukubikako. Lwaki amugamba nti walimu Eden? Lwaki amugamba nti walimu Eden? Nsome oluzungu. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. So buli precious stone, buli jjinja lyonna ery'omuwendo lyali lyamubikkako. Kitegeeza ki? Nti buli kitangaala, buli jjinja lino ery'omuwendo lya producinga nga light, lya producinga ng'ekitangaala. Bassebo ne bannyabo, lyabanga kitangaala. Ekitangaala si kizikiza, nedda, lyabeeranga kitangaala kubanga lyavangamu rays, lyavangamu light. So yali mu Eden. Goloza lwaki nti ate bw'amala okugwa n'agobebwa, Mukama yeebazibwe. Era mu Eden mwaliyo ba kerubi be balekebwayo okubikka, okukuuma, kubanga Sitaani naye kennyini yali Lucifer, malayika, naye ng'aliva mu kika ky'aba kerubi abakola ku kubeerawo kwa Mukama, abakola ku presence ya Katonda, abakola ku glory ya Katonda. That's why nti tosobola kusangayo kika ky'abamalayika balala, kubanga bano bakerubi bano be baakolanga ku kubeerawo kwa Mukama, be babeera bavunaanyizibwa ku anointing. Allo Bible esomesa, and the precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, jjinja lya muwendo, jasper. Omuyimbi omwo
mweleza mukama aposo Babala yatera okuyimba oluyimba olwo ng'asinza. Topazi ne paliro kristalo gabikiddwa mu maaso go, mutukuvu 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 mutukuvu. Ddayo owulira oluyimba olwo. Ayogera ku mayinja ag'omuwendo, oyaliriddwa mu maaso go, mayinja g'omuwendo. Topazi ne saliro kristalo gabikiddwa mu maaso go, mutukuvu. Noonya oluyimba lwa Apostle Babala nga egamba nti mutukuvu. Kakati ebigambo bye yarayimba ku mayinja gano. Ne in that sense ng'ayimba ku mukama waffe Yesu, tayimba ku Lucifer. Nedda. Lwaki? Kubanga mukama waffe Yesu, same anointing Lucifer gye yali alina, ne mukama waffe Yesu ye anointing yimu gye yali alina. Amayinja agabika Lucifer ge mayinja ge gamu ge gabika nga Kristo. Kama ibazibwe nnyo. Hello. Today mu Luganda. Tusoma Luganda lwaffe. Okay. Tusoma Luganda zayo waggulu. Yala kusoma Luganda. Udde tewali. Safiro ejinja nawandagala n'ebirala ne zaabu emirimu gy'ebitaasa byo n'ejenderezo gyali mu ggwe gyateekebwa ku lunaku lwe watondebwamu. Kakati ye kye yali alina nga tugenzeeko katono tuyinza okumunduza mu kitundu ekyokubiri. Bwe twogera ku tablets and pipes tuba twogera ku bintu ebivaamu amaloboozi. So kiba kitegeeza ki nti yali alina vaamu amaloboozi kuva ku kutondebwa kwe, ate nga amaloboozi agavaamu nga gaddiza mukama kitiibwa. Wakitegeeza yali alina nnyo worship, yali ayimba nnyo, yali alina worship. Kitegeeza nti mujje mwavangamu amaloboozi ag'ebitaasa, amaloboozi ag'ebyuma, amaloboozi agayimba, amaloboozi agavuga gavanga mu ye. Mu kutondebwa kwe kitegeeza yatondebwa abiri. Endere gyali mu ggwe gyateekebwa ku lunaku lwe watondebwamu. Olunyiriri olwa 28 Ezekiel 14 Bayibuli esomesa nti wali kerubi eyafukibwako amafuta abikako. Paul Luzungu agambye, kati sagala kusoma Luzungu olw'obudde, tugendako mu kitundu ekyokubiri. Agambye thou art the anointed kerubi that covereth. Nakugambye nga tutandika the Sitaani oba Lucifer yali agwa mu kika ky'abakerubi abikako, akola covering that covereth. Nenkugamba nti bwe tugenda tutunulira essanduuko ya Mukama. Essanduuko ya Mukama yabeerangako ekibikkako kungulu kye twayitanga oba kye tuyita the mercy seat. The mercy seat ekisaanikira bwe kiyitibwa mercy seat. Kati mercy seat eyo kungulu kwatulangako bakerubi. Bakerubi abo babikkangako ku mercy seat eyo. Lwaki babikkangako? Babikkanga glory ya Mukama nti bwe yali nga bawaayo saddaaka glory ya Mukama ne kabweti wabeerangawo obuzibu, kubanga glory ya Mukama yabeeranga intense. So bano bakerubi kye bakola okubikkako kuno kuregulatinga presence ya Mukama waleme kubeera waafa. Kiringa nga onalabira ne fridge nga ina adapter, kati then no giteeka mboti masanyalaze. Ekyuma ekyo kiregulatinga obungi bw'amasanyalaze obuyingira mu mashini eyo. Okategedde? Kiringa onalabira n'essimu egyo charging no plugging ina adapter. Adapter eregulatinga amasanyalaze mu bungi bwago agayingira neetoolako amasanyalaze agana okuba nga gayingira mu ssimu eyo. Essimu esobola okubeera ng'ekyagingibwa. So essimu erina amasanyalaze, level z'amasanyalaze kwekoma okubeera charged. So bigajjanga mangi gagikuba neefa. Bwe kityo bwe kirina presence ya Mukama. Presence ya Mukama bwejjanga nnyingi ng'eri so intense, bassebo ne banyabo kumma waliwo abayinza okufa. Tulengera okubeerawo kwa Mukama bwe kwakka enzigi ejjigi ne liyulikamu, musisi n'ayita, obudde ne buziba obwali bukedde, emisana tukubudde ne buziba,
laddu ne zikuba buli omu n'abona emiwabo. Tukakati abakola ku regulatinga presence ya Mukama bamalayika. That's why olumu ffe tubeera nga tuli mu bakerubi abo tuba nga tuli mu kuweereza intensity ya Mukama ng'owulire se omwoyo wa nnabbi afugibwa nnabbi omugamba Mukama kino kimala. Katukoma mu kitundu ekyokubiri tovaawo nkwagala nnyo nze Nicholas tutunulira sitaani ono gwe muyita Lucifer gwe muyita devil yani tukoma tovaawo bye. Bwe kibeera nga ddala sitaani muddugavu, Katonda mweru, Yesu mweru nga bazaala muzaale, sitaani muddugavu nga sitaani yali malayika okuva mu ggulu, tebaamuzaala baamukola mu kitangaala, yali malayika Katonda gye yagoba obugobi olw'empisa embi n'ejja ku nsi. Then mu kifaananyi lwaki erabika bubi nnyo malayika eyo. Katonda yali akozesa ki malayika embi mu ggulu ng'emuweereza nga mbi mu ndabika. Era Yesu anyirira atya okusinga malayika eyo. Kubanga Yesu alabika bulungi okusinga sitaani. Kyokka sitaani alabika bubi mu bifaananyi, muddugavu nnyo alina n'agayembe n'agannya agawanvu, naye nga yali malayika ya Katonda okuva mu ggulu. Kino kitegeeza bw'aba sitaani yali muddugavu nga yali malayika okuva eri Katonda, abaddugavu ffenna tulina kuba mu ggulu, ffe bantu abatuufu abalina eddiini entuufu. Kubanga Yesu bwe yali ajja wano teyasangawo Yesu, teyasangawo Katonda, kye kimu n'Obusiraamu, naye sitaani ye baamusangawo. Bw'aba sitaani bwe baamugoba mu ggulu yaddukira mu Afrika, kitegeeza ffenna Abafirika tuli baana ba Katonda. Eddiini ze tulina ze ntuufu, enzikiriza ze tulina ze ntuufu, ebyaffe bye bituufu, tulina obbiwa ekitiibwa, tulina okubyagala. Bambeta Godfather. Nkwanirizaako nnyo kulikira ennyo ddala tetugenda kulwawo. Kati tuddeyo ku lunyiriri lwaffe lwa Ezekiel 28:14. Nkutte King James Version. Thou art the anointed kerubi that covereth, and I have set thee, so thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Tuddeyo ku Luganda. Oluzungu luyinza okunsumbuwa ennyo. Mbadde saagala kusoma Luzungu nansomye na Luganda. Kansoma Oluganda lwokka. Wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkako. Kati yafukibwako amafuta, oyo yali kerubi eyafukibwako amafuta, gwe goyita sitaani. Sitaani oyo bwe yagwa, Bayibuli esomesa ekirabo kya Katonda kiri irrevocable. Ye waba akuwadde ekirabo, bw'akuwa anointing eri irrevocable, bw'akuwa ekirabo ne bw'ogwa ekirabo ekyo osigala nakyo. Tukaddemu ne bw'ogwa anointing eyo osigala nayo. Naye kati eba tekyali eri, ebeera kati eri reversible ng'ekola opposite. So sitaani ono bwe yagwa, anointing eyo yagwa nayo. Bayibuli esomesa nti he was anointed, wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkako. Bwe tugenda n'eri mu Bayibuli ne tusisinkana Kristo, Bayibuli esomesa nti erinnya lye lituumibwa Yesu Kristo. Christ means the anointed one. Kristo kitegeeza yafukibwako amafuta, the Messiah. Kristo kitegeeza yafukibwako amafuta. So kinakugambye nti Kristo Lucifer anointing gye yalina, anointing eyo yalina ku Kristo. Okubikkibwako kwe yabikkibwako amayinja g'omuwendo, noono kwe yabikkibwako. Mukama yeebazibwe. So okugwa kwe tekumufuula kizikiza. Nedda mukwano gwange, okugwa kwe tekumufuula kizikiza. Kati wawulira ekigambo darkness, tokitwala nti nzikiza ekutte. Tyayi nzikiza no. Lucifer is light
in his darkness. Lucifer nyini is light, kubanga yakolebwa mu mayinja ag'akaaga omuwendo. Si kizikiza, sitalina mayembe nti kubanga kankuwa ekyokulabirako. Mpaayo obuweereza oyo bw'aba nnabbi bw'obulimba gwe bw'omanyi bweyogerere mentioning erinnya. Obadde okimanyi nti omulalu akuyita omulalu, omulalu akuyita mulalu, omulalu akuyita mulalu. Genda wa nnabbi w'obulimba gw'oŋŋambye oyo gw'oyogeddeko gw'omanyi. Bw'ona agendayo n'ogamba abantu baayo nti mwabula muli mu kizikiza, bagenda kugamba ki? Bagenda kugamba nammwe mmwe mwabula mujje ne wa nnabbi tubasenereko tubabegereko. Eyo mmwe mwabula bane muli mu kizikiza, mmwe muli mu kizikiza mujje n'eri omusana. Ffe eno nnabbi waffe, musumba waffe eno gw'oyogedde oyo gw'omanyi, eno ffe tuli mu musana. Kati mmwe mulaba bali be bali mu kizikiza, naye ate bo babalaba muli mu kizikiza, bo bali mu kitangaala. Era nabbi waabwe abalabikira ng'ali mu kitangaala n'obujulizi babubawa. So Lucifer, sitaani, Lucifer yali mu kitangaala, bwagwa tava mu kitangaala kye kiri, kubanga byonna tebimugibwako, asigala ali mu kitangaala kye. Naye ekitangaala kye kiba kiri reversible, nga tekirina glory ya Katonda eri. So kitegeeza kibeera kifuuse rebellious, abafuuse rebellious, abatandise okuliberinga against amateeka ga Katonda. Mukama yebazibwe nnyo. Abatandise okukola ebintu ebiri opposite ku byabalina okubanga akola. Loko kategedde ekyo kyekimu yogeza nti is dark. Ne dark kitegeeza ekizikiza. Dark tekitegeeza black, so is not black. Sitaani si muddugavu nedda, kubanga alina byonna ebimutwala okubeera mu kitangaala ng'ekya Kristo kyalimu. Naye ekibyawula kyekino nti ono ye ebibye biri opposite, biri opposing amateeka ga Katonda. Okategedde akagamba awo. Tomanyi lunyiriri mu Bayibuli nti malayika ow'ekizikiza yeefaananya malayika ow'ekitangaala. Yeefaananya malayika ow'ekizikiza. Lwaki ayitibwa malayika ow'ekizikiza? Kubanga byakola biri opposite n'ebya Katonda. Musobola okuloota abamu ebirooto ng'olaba otambulira mu kizikiza, olaba otambulira mu kizikiza, oli mu kizikiza, oli mu kizikiza. Kitegeeza nti you are walking olugendo oluli against, oba oluli rebellious, oba oluli opposite n'olugendo Mukama lwakwagaza otambule. Mukama yebazibwe nnyo. Ne naturally ye devil nga ye is not dark. Nedda mukwano gwange, wabula kyakola kiri opposite. Bible esomesa wali kerubi eyafuukibwako amafuta abikkako, era nze nakusimba n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu, watambula eruuyi n'eruuyi wakati mayinja ag'omuliro. Wakati mayinja ag'omuliro. So tuba twogera ku mayinja ag'omuliro maki kiba tutegeeza? Tuba tutegeeza light, kubanga omuliro guleeta light. Namwe ndooza muyita omuliro eyo mu kkanisa yammwe, omuliro fire. Muyita omuliro, naye alina omuliro eri. Ketulaba abasamizi nabo nga bakuma omuliro, abalogo nabo babeera mu muliro. So okusanga abasamizi n'abalogo nga balya omuliro, ne bafulumya omuliro, ne bagulya n'ogulya, ne bagwebakanamu. Babula esomesa wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku kwe watonderwa okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe. Wali ng'otuukiridde, wali complete, wali perfected, wali anointed kerubi, wali otuukiridde, wali kama ibazwe. So bakulaga ki yali tuukiridde, perfection mu beauty,
wali okutuusa obutuukirivu okutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe. Kyekiri kye nakugambye ndi obutali butuukirivu bwalabika mu ye, kitegeeza nti byeyatandika okukola byali biri reversible, byali biri against ne Katonda bye yali ayagala. So ekyo kimufuula okubeera nga tali mu center line ne Mukama, nolwekyo abeera afuuse lebo, abeera akola ebintu ebitategeerekeka, nolwekyo kimuteeka mu bracket okuba in a dark space. Naye kubeera mu dark space tekimuggyako light yeeri, tekimuggyako na muliro gwe guli, tekimuggyako na mayinja ge gali, tekimuggyako kubeera nti no tumumanyi yali ku bika by'abakerubi, tekimuggyako. That's why nti omuntu bwagwa, mulokole yenna bwagwa n'agenda byabadde asomesa byonna asigala abikola eri. Kuba balema kutambula bajja sigala nga batambula, bigiba mizimu kugenda gye sigala nga gigenda, nemanya bwagigoba gigenda mu nsawo ye, agoba gigenda mu nsawo ye, agoba gigenda mu nsawo ye yennyini yabeera ye kennyini. Zerubaberi akategedde omulokole yenna bwagwa abeera waasi nnyo. Lwaki abeera waasi nnyo? Nti kakati giri gyonna gitandika obunyenyiga yuno wamma kakati wamma tuzze. Bayibuli esomesa 16 baakujjuza wakati ekyejo olw'olufulube olw'okusuubulakwo n'oyonoona. Kyenvudde nkusuula nga nkujja ku lusozi lwa Katonda nga nkulaga obwononefu era nkuzikiriza ayi kerubi abikkako okuva wakati mu mayinja ag'omuliro. Ayi kerubi abikkako okuva wakati mu mayinja wangi okuva wakati mu mayinja ag'omuliro. Kakitegeeza nti erijje yali waggulu awanulwayo, avaayo mu bitibwa biri bye yali alimu, avaayo. Omutima gwo gwagulumizibwa olw'obulungi bwo, wakyama amagezi go olw'okumasaamasaakwo. Nkusudde wansi nkutadde mu maaso g'abakabaka bakutunuulire. Mpe oluzungu, oluzungu egambye mpe oluzungu ya Oluganda, thine heart was lifted up because of thy beauty. Kitegeeza really beautiful. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Kakulu nyako kimbadde nsinga okwagala. I'll cast thee to the ground, I'll lay thee before kings that they may behold thee. Kakulu nnyo kimbadde nsinga okwagala. Akagamba, thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Thy brightness. Omutima gwo gwagulumizibwa olw'obulungi bwo. Kitegeeza obulungi bwe bwasukka nnyo n'ayitirira omutima gwe n'awulira nga gugulumidde. Bayibuli esomesa nti wakyamya amagezi go. Jukira nti ono ye yali asukkulumye mu magezi, was perfected in beauty, yali alina full of wisdom. Okategedde ndowooza amazima. Omutima gwo gwagulumizibwa olw'obulungi bwo, wakyamya amagezi go olw'okumasaamasa kwo. Kati teri kimasaamasa nga kiddugavu. Yererere nga twesiimye ffe. Mukama bayambye okubikulirwa ebintu bino ne tubitegeera. Nze mpulira abantu nga boogera mbu sitaani muddugavu, n'olwekyo kakati ffe abaddugavu, bafirika ffe baddugavu, kati sitaani baasuula eno mu baddugavu. Ani yagamba? Nze kikidawo kinnume. Nwane mbu Yesu simanyi muzungu, mbukati ffe tuli baddugavu, kati wulira ono simanyi Godfather, mbukati ffe baali balina okubeera mu ggulu eyo kubanga sitaani yali muddugavu, kati ffe abaaliyo n'owulira ebintu n'obuuza abantu bano balya mmere ki, basuula wa tubalabeko, baagenda ku masomero ki?
Essomero libagenda mu ssomero kinemmere gye balya oba oli awo tugizire. Mukama yebazibwe nnyo kubanga kino twogera ku kitangaala, twogera ku kintu ekimasaamasa, twogera ku beauty. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe nnyo. Twogera ku beauty. Twogera ku beauty. Yali beautiful nnyo. Yali beautiful nnyo. Kyova nti ye buli kimu kyakola. He himself is light in the darkness. Himself is light in the darkness. Bwe tuba ku dark world. Mu dark world mulimu light. Mu dark world mulimu light. So that light, it's himself, the devil. Because he's light himself in the darkness. That's why naffe tutumibwa mu nsi. Bible esomesa nti mulimu sana gwa nsi. Nsi ki? Eri ensi eya dark. The other darkness world. Ensi eri eyekizikiza. Tubeere omusana. Lwaki tubeere omusana? Tuleme kwefaananya ate bali. Tuleme kubeera nga bali abalina light eri. Kubanga light eriyo etambulira mu kizikiza nfu. Byekola biri against God. Kati ate ffe tulina okubeera nga tuli light. Tulina okuba nga tuli kitangaala ekisukuluma ku kitangaala ky'abano. Tubeere ekitangaala ekisinzeeko obutuukirivu bwammwe bwe butaasingenga ku bw'Abafalisaayo. So ekitangaala kyaffe kirina okuba nga mulimu nnyo gwa nsi, naye kati naawe nsaasirira abalokole. Nze banne mbabuulire, nze sisobola kusumba kanisa. Sisobola. Mulimu abalokole boolabira ddala. Oli naakola reasoning. N'oyagala okwata screwdriver osooka osumulula omutwe guno obembule bw'oti akawanga otandika okukwata obwongo okebere obwongo bwono mwoyo ky'ogubufugiramu ng'olaba omulokole munasonyiwa ng'olaba omulokole ow'oluzzi ng'olaba omulokole ow'amata gajjalaala n'olaba reasoning, n'olaba enjogera, n'olaba empandiika, n'olaba byakola, byayogera, byawuliriza, byaddamu. Talina kasengejja konna ka mwoyo nti kansengejje kino kankole. Atambula mukungujjo. Talina nandowooza. Mbasabidde. Waliwo omulokole era yali awo mu bayimbi bammwe mumuwuliriza nnyo n'ennyimba zammwe muzimanyaawo. Yavudde ku teaching gye nataddeyo ekwatagana ku artist. Kuba artist eya muganda wange Kirwana. Najja mangu nnyo. Nze mbawo omukisa buli ajja mu inbox yange mwaniriza nga bwazze. Kama musajja gwe watufuukidde ki? Kimuyita gwe mugeze nnyo. Gwani yagamye mbufe tuli ba commercial gospel artists. Butukola sente zikulumira wa. Studio tusinikayo mannyo. Goleza zino ennyimba zino ebigambo ebimu byegendereza sengejja ebigambo ng'oyogera. Lwaki tukomewo tulikomawo olunaku olulala. Lwaki tukomewo Ezekieri nzansuke nkuduseko ku Ezekieri obudde bugenze. Tujja kuddolala. Abeera omulamu emirembe gyonna nkwebaza olw'ekibiina kino kiteeka mu maaso go mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera ddala omulamu. Bantu bonna bateeka mu maaso go banyweze bakuume Jesus mighty name. Bayibuli esomesa Mukama waffe Yesu ng'ayogera mu Luka 10:18-19. Luka 10:18 ne 19.
agamba nti nalaba sitaani nga kanga akamyanso as lightning. Ndaba wankyalunoonya walunyiza okululaba munzikirize ndaba olunyiriro luno bandulaba zidi Luka 10 17 ne 18. Luka 10:18 agamba nti nalaba sitaani wangi n'abagamba nti nalaba sitaani ng'avudde mu ggulu okugwa ng'okumyansa. And he said unto them, behold, Satan as lightning fall from heaven. As lightning fall from heaven. Kitegeeza okugwa kwe tekwali kwa kizikiza. Kugwa kwe kwali kwa kitangaala. Bu, kitangaala ne kigwa bu, nenge kitangaala kizikiza. Bu, namulaba nga agwa ng'okumyansa. Nalamulaba nga agwa. Bu, nenga gye kigudde kitangaala. Kitangaala gye kino kiri mu kizikiza. Ekizikiza gye kiri wansi. Ensolo eddengeri ekyankalanye. Kama ibazibwe. Kale abangumire Mukama tujja kweyongerayo nenyala Mukama waffe Yesu. Si kizikiza. It's not si black. Sitaani si wa black. Sitaani si wa black. Linnya bunnya lye likyuka Lucifer ne devil. Nga bwali devil linnya lye lya mirimu. Linnya lye lya mirimu ndiza nakyuza. Naye eri yali ayitibwanga Lucifer. Ku bika bya bakerubi bamalayika abikkako presence ya Mukama ngeri. Kati bwagwo kiri kikyuka bujusi ne kijja bwe kitibu tewali kyagenda kyonna kyekyo. That's why nti Kristo is a prince of peace, mulangiro w'emirembe. Ne sitaani naye tibwa mulangiro w'ekizikiza. Kitayi w'abalimba naye naffe ne tulinayo kitaffe bikola bukozi bwe biti. Lwaki temunzikiriza nve wano budde bugenze. Abankumire Mukama mbagala nnyo mwenna abakomentinga, abafollowinga, abalikinga, abasharinga ne bannammwe. Mukama banjagalire mwerabira ddala. Nziramu kubagamba mikono gyaffe aba spam likinga TikTok account nga mugiri bubi. Banange mugiremesezza okukola emirimu gye yina okukola. Buli lunaku nfuna spam likes ndowooza eziweranga 10. Waliwo bali abagufuula omulimu bo buli lunaku balina okujja okukoona ku videos zonna zenkola. Ndowooza yagufuula mulimu. Muntu ali awo yagufuula mulimu afuna essimu ndowooza nga nnya account zirinyanga meka manyi kyagala tayagala video zitambule, message zitambule. Nedda tokola ekyo. Gukwata bukwasa essimu yo na video wetunuzeemu kamera tandika okukwata videos zewulira nti zenkoze nti byenjogedde bya bulimba mbulira nti wano. Amina. Ne Facebook account yaffe nayo kimwagikola bwe mutyo. Naye munayenze ndi bwe nti sifaayo. Lwaki? Kubanga social media accounts zino sizijjako wadde 10. Nina sente zange nekolera emirimu gyange. Gwe YouTube channel wali olabye akalanga akayitawo mbu oli mulaba video ne kubaka akalanga akayitako mbuka Google tekuli kalango. Account YouTube bisimanyitwala tugende bye nencha bigwawo kasasiro. Sina kyenne gomba mbu account ekuze nnyo mbu kadingena kujjako sente. YouTube channel solo okuvaako kakadde akamu ekitundu omwezi. N'obukadde obubiri kati wetuse solo bufuna buli mwezi. Kinagansa kitekijja. Sagala kati TikTok mufanji. Mwera banze nikola 7 Mukama. Bye bye.